Ebyobufuzi bizemu ebbugu mulingi nnyo. Ebbugu bino livudde ku bavubuka n'abalala abagala enkyukakyuka. Ti abantu bakooye embeera embi balina okwebeereramu era nga pulezidenti waffe bwekyogera twebeereremu. Naye ate mu kwebeereramu kuno tufunye abantu bangi abaagadde okujja nga balowooza nti basobola okwesimba wa at the end of the day ne balemererwa because tebali politically steady. Yes. Kati ate ekibi bwatuuka yo Nuupu kyeyakola sijaga nti kikyamu. Nuupu bwemala bwogenda okubayita akasengejja bakamyofu yo si yesengejja ojja n'ogenda ku edikola zaffe wale kati ne bajja ku kitundu kyaffe kuti weesimbyewo ne babuuliriza omuntu ono beesimbyewo abantu bameka nemmwe ng'abatuuze mulowooza ani alina amaanyi asingawo ku munne nti nze nkusingako nze nga baga nti dinda nani okusinza ku bantu bw'ogenda okukiikirira naye abantu abo balowooza nti ye nga Nuupu wanga pulezidenti wa Nuupu kikwanyisa Bobi Wine si yalonda n'abantu bano era Bobi Wine ali wakawo atudde olusajja obuuzi kati ntabera na mu kulonda era si yaga nti awo wenyenenyini nawo tukiryalingewo osuubira pulezidenti Museveni nga ye obululu bungi obaddemu enkayana naye nga yazimalawo naye nga atejjukira mu NRM Electoral Commission waliwo chairman ate bana kibayita tribunal awuluza enkayana kyogamba nti Bobi Wine abantu bagamba nti Bobi Wine alina obuyinza okuinfluencinga abasalawo si kituufu kati ekiriwo nga pulezidenti waffe yalonda akakiiko okiwulira akakiiko bakalonda kekalondoola kati akakiiko tulina abakulira ebyokulonda era nga bula NRM tumukutangodo yakolaki yalonda naye obeerawo enkayana ez'amaanyi pulezidenti Museveni avaayo nga bwolaba ekyalisimba bule nti avaayo naffe tulaba nga obuzibu obuzzaawo pulezidenti waffe akolaki avaayo kamiyoni kyokoze nti asooka kireke natefu akusingako politikali abamusingako kuba kamiyoni yabadde yakingira wadde yes kamiyoni ayina abantu wangi ali famous okusinga obusanga asinga negatifu naye lijjuka negatifu abadde MP mulamba kiteeza politically negatifu asinga kwani kamiliyoni naye kati kamiliyoni magana tukujja kukale kati kamiliyoni nanyiiga bwe babolaba nti nga bulaba mukulu aganaga naganize njivuddemu ate ne bangenze mu NRM ate ndi bwendi kaga bwe buvuyo obwo kiteeza tukyafuna obuvuyo bukyali bungi nnyo okusinzira tetunnabanda kumala kulonda nti for example waleero bagenda kulonda ndowooza Mbale Eastern bagenda okulonda then tujja kusimbayo Western Mbala naye kati goza abantu tebaali nominatingibwa ekyokusooka tujja kudda ku Nuupu abantu beewandiisa naye wadde bagala omusambule mu kikooti naye abantu beewandiisa so for nominations zigenda mu maaso naye nga tetunonda tugenda okukola ki kati ebitundu ebiyinza okuba nga tebinasalibwawo naye ngeri bisalibwawo kati central yawedde kati eri tuli mu Eastern okiwulira central yawedde jjo kituufu naye abantu beera bakyemulugunya wenyenenyini nti bw'otunuulira bwe tukola consensus bw'odda ku ground abantu bagamba nti tebeebuuzibwako mwakozeseza strategy ki okubanga nti bw'otambula ffe ng'abamawulire tunoonyereza n'oyita mu bantu kuba bw'osanga abantu 10 n'obabuuza ku kintu ne watabaawo omu akuwa answer kitegeeza ekintu ekyo ku ground tekyabadde effective oba tekyatuuse nnyo mu bantu naye batogeza ku ground naye nga zige tugenda ku ground naye batogeza ku ground omanya nti gundi asinga munne ku maanyi kati kankwe ne example yokka singa tubadde tulonda bulunzi nti tulonde gundi kwa president omutuufu osobola omuteekera nogenda ono w'amaanyi ono si w'amaanyi kireka mnogana bwetudda mu opposition anasobola okufunya president Museveni tusobola kugamba nti ate kanonde Luswata azifunye president Museveni nga Bobi Wine mwali era okimanyi nti Bobi Wine saazi mu opposition yakola ki yasinga amaanyi naye ate n'abantu bagala nakola ki kujja ndomanyi eddembe lyokukola ki naye ng'omanya nti so and so yasingako era yasobola okufunya president Museveni gwe nga munnakisinde kya People Power ekibiina ekipya ekyakatondebwawo mumwe kye bayita National Unity Platform waliwo okusika omugwa nti ekibiina kyabbibwa mu kiseera kino nga tuli mu kasamba ttuko oba kasamba lyanda ak'ebyobufuzi akafaanagana bwe kati osuubira nti munaasobola okujja n'ekibiina ky'ebyobufuzi oba mugenda kujja nambeera eri eya People Power okusookera ddala ekibiina tekinaakubbibwa ate sijja kwogera ku kibiina saaza olwansonga nti omusango kyali mu kooti ekintu ekiri mu kooti tebakyogerera kuba singa nga nti kyabbibwa oba kyabbibwa bayinza okumubuuza nti wategeera nga kooti nakola ki nga tenabakusala so awo kyogamba nti kyabbibwa oba tekyabbibwa sijja kukyogerako paka kooti eze netwaki ne okusalawo kwayo kwenkomeredde
biri mu kooti esebo mu kiseera kino kyennyini weewaawo twagala okwongerayo ate nate ku nsonga eno kubanga omukulu ono nga bwe tumufunye era tujja bemubuuliza ddala abitunyonyole ensonga y'aba celebrities oba be tuyisa abayimbi ba media personalities ab'enjawulo abavuddeyo okujja okwesimbawo naye babadde beesigamye nnyo ku munywanyi waabwe Bobi Wine mu by'okuyimba kuba celebrity munaawe naye tulaba nti mu NUP National Unity Platform bameddwa kaadi tebaweereddwa mukisa kufuna kaadi za kibiina ekyo osuubira nga ggwe aludde mu nsonga z'amawulire n'ebyetoolodde osuubira nti nsonga kyeviiriddeko ekyo nakikunyonyodde nekugamba nti okujja okwesimba ku kintu oteeka okuba nga olina amaanyi kubanga nga benkugamba amaanyi weegali naye ate gusobola okuvuganya for example ngenda kuwa era kati kamwite w'ekitiibwa kubanga yeesimbyewo Hillary Kiyaga omumanyi nga Hildaman yeesimbyewo kunani naye wala boogeraageranya nti Kiyaga alina amaanyi okitegeera ku baali abeesimbyewo nsenga obaddewo alina amaanyi kategeze nno ngaani nga ali political nnyo okusinga Hillary Kiyaga era Kiyaga teyandigenze naye bw'otulina Makuta South olaba Makuta North okyaba nti nno Kiyaga asobola okuvuganya ku America era nkakasa nti America Kiyaga yamuleeta okyaba kitegeeza alina amaanyi naye singa kubaddeko w'amaanyi nga ali politically strong era Kiyaga teyandigenze yekizapo gye nkuwadde nti senga Lukwago tazze fine ne tufunayo Latifu ne nani era batisira kya ndi politically Latifu asinga kukamira abakira kati butwa tukulonze nga toyina amaanyi odugoli muyimbi era mutufu osoka nokyeka nti kubanga singa wesimba ne bakulya fenga nno tuba tufiiriddwa baba batitutte kyekigendero kyaffe bawa omuntu ali strong wadde oli muyimbi nga toli strong tojja kuwa kati nze nga nzivu example nze gama anze kya nandibadde ganti kankiveeko naye nakiraba nga ninamu abantu bange era abantu bange baalumwa nnyo okulaba nga nkivuddemu naye odde nga okimanyi nti nno nali nkyusizza abantu nga nkyusise ba campaign managers baba MPs nga bazze ku saidi yange ba agents nefunako ne campaign manager omu wamukulu Ssemujjoki nga azze ku saidi yange odde okimanyi ekyo ng'ekyo kikola otya kwogenda nze baalabanga luswata nsobola kikola ekyokusooka bano bannanga bamusikolera kivuddemu amanyi matono matono emazima Ssemujjoki lisooka ebbanga yadde mugabedde nnyo Lukwago wava nga mukoze nete nedda kati omwondabe enkisonga eri mu luswata era nkakasa abalonzi bange basaaliddwa nnyo naye osuubira nti wano tobamenye emitima onagenda okudda ate ogamba nkumye leero nze nkyagenda mumazo nga bwega ndi mmeeya sinaba kukyejjako ekiki nkyali mmeeya kitegeeza mmeeya alina okusigala nga ali mu bantu baabo ate bagenda kuvaawo leero era bakyaliwo kati ate nekakuyiga tumwongeramu mwongezi mu maaso gwe mu ngeri mu bigambo byo kyendaba osinze kuyiga naye tolina mirimu ku ground otaddeyo mbeera ki ng'ovudde mu kuyiga n'okuwaya n'abantu emirimu bikolwa kati olaba era nze nga manifesto yange bwebadde nja kusigala etambula kubanga kati watulina Kawempe division esinga zisinga obukyafu yomuli emyala muli zisiramuzi n'abantu tulina batukkiriza bantu baffe nabo ate nabo baagala okuba obulungi kati bwe tubasuula lumu nzijjukire waliwo akatundu bakayita Kimombasa abamu bakamanya abawayisi abantu beeyo bakabirako gundi waffe ono meya aliko ate meya n'abeegaana naye nga waliwo organisation yabawa sente meya ne bazikumpanyao kugombola otulya nayebalumwa kati abantu otulina batukire kati abange tuzubuke amaaso abange tutunule tulina okwira mu bantu abo tekiga nti wadde nkivuddeko wati nindebya biri mukaga no era nja kusigala mpula kimbadde nnyo okwenda kubanga bwe naasirika ate bani abali mpaka lobbiya biri mukaga era nga nzeoga tane mu mpaka lu nga tobabaddemu kati nina okulaga nti kyembadde njagala okukola era kati nkyakiriko olubu bisobola kukola kubanga sinze mmeya sinza bikolako naye ate ekisoboka kirina okukolebwa kubanga ensonga lwaki baga nti omuntu waffe atubeereddewo mu mbeera ki bweti tetukkiriza nti mu butuufu ku ground ojja kusigala nga oli naye ate twagala okwebuuza nti mu mbeera eno eya struggle nti katugeze ogambye oli mu Unity Platform National Unity Platform ow'ekisinde kya People Power katusuubire nti ogenda kudda emabega wa Sserunjoki ow'eddembe ekisookera ddala
nupo oba kati nze nina slogan kubanga ngabe government nno mbadde independent independent nasigaza nina gundi egamba people power people power yeze kati ne Sserunjogi ne people power lukwago people power ne wa DP ochuya tikitegeeza ndi ate wadde nze kati akalulu kange sola gandi ngenda kawa gundi bachi ngino chibacha kituufu kakati nze awo kaninde bulinzi kwalo people power lukwago wa people power Sserunjogi wa people power nze ndi wa people power nenga tukyusa bibina amanyi go kugamba ngamba amanyi go tolina ko genda nze nalabanga ino mulamwa gwentogera naye nereza nenga siriwa enali kale awo nyene nga twagala okuwumba ombera okufundikira twagala okugamba nti waliwo obubaka bwe twaleetaza okuli okuva mu gwe ng'omuntu aludde mu nsonga z'amawulire ba celebrities bano oba abantu abalina entutumu kugamba oyinza bagamba bigambo ki naddala mu mbeera eno ey'okuba nti beegatta ku struggle ekisooka eddala oba nnyo ekibuuzo kye mukama wange kirungi nnyo baye celebrity bannange bwe twakoddeka ate tutulufulani tuno tonyigambo kubanga ate banyimye kangende mu eno kangende mu kati bwogamba nti odda mu inali emikitezo walimpeka tusigere ku mulamwa gwaffe okiraba bwe tunabanga ate bwebaba tetuzifula ntondo wekyogamba ndi kubanga banyimye kaadi ate kangende eri kati tubalawo njawo ne munnange bano abalala baddayo besijja kwogera mubamanyi okiwulira kale obiranga agamba nti eno nyese kufunayo mugaati tolina musayi gwa nupu kati nga bagenderwa ndi independent wakingamba nti ndi independent ate nga ndi wa nupu nandibadde njivumirira osenga kankive munyeza eri ndi wa nupu endi mumusaayi wadde nzizenga independent naye ndi mumusaayi okiwulira ate sisobola kuvuma musajja wange ono azze ku nupu gwe bawadde gundi kaadi flagabayasi no ate sisobola kumala okwago no lukwago ne wa people power era lukwago atewaka kofi kireka bona bahona munyagwa tulabanga atewaka kofi ninga wa FDC tekalina kintu kyonna naye kakabwe kalina sanyi gye kategeeza kale ebyo byennyini mu kiseera kino kyennyini twagala okuba nga tufundikira era nga tuwumbawumba mu bufunze njagala okwebaza omukulu Albert Luswata bwe tubadde naye olwaleero meeya eyavuddemu teyalidde wabula kyeyagalire mu kiseera kino njagala okwebaza bannayuganda abalungi abatugoberera ku Smile TV UG yonna gye muli abawangalire Kampala abali mu bigo ebyenjawulo mu Uganda okusinga ennyo ate ak'ensuso abawangalira mu diaspora abali e Bungereza Denmark Sweden mwenna tubebaza abali mu mawanga ga Buwarabu nammwe abagenda ku kyeyo nammwe tubebaza ak'ensuso okutugoberera basibudde